نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. abatulaba era abatuwuliriza ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media tusanyusa okubeera nammwe ate omulundi omulala nga tugenda mu maaso n'okutematema ensonga zaffe ez'obusiraamu na butya bwe tuyinza okukozesa Qur'ani ne Sunna okubanga tusesetuka okuva we tuli mu mbeera zaffe ez'obuntu mu byenfuna mu nkolagana yaffe n'abantu mu mbeera ez'enjawulo ng'omwezi guno Rabiul Awwal nga bwe gusemberedde okubeera nga tutuuka ku nkomerero tukyali ku bikwatagana n'obwekitiibwa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam era nga bwe twabasuubiza tujja kutambula n'abasajja abakugu abalina irimu abategeera ebigambo bye boogera ate nga babyogera wakati mu kubeera nti babimanyi n'olwaleero ate tukomyewo okuddamu era okutambula nammwe ku kumanya omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tugamba nti atamanyi byafaayo ebiseera bibi mu maaso bibeera mu matigga. N'olwaleero tubaleetedde mukadde waffe era nja kumuwa omukisa abeere nga yeeyanjula gye muli mumutegeere mukadde waffe ate akomyewo omulundi ogwokubiri. Sheikh Ssebo nja kukusaba weyanjulire abatulaba ku lutimba gaggadde. Bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin wassalatu wassalamu ala khairil awwalina wal akhirin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sebo mukadde wange neyanziza akakisa kano saba Allah tabaraka wa taala akuwemu birungi byerere n'abatuwuliriza bonna. Nga bulijjo amanya nze Sheikh Ali Musa Mukibi, Director of Studies Ain Shams Nursery and Primary School, ngera ndi musomesa ku Buziga Islamic Theological Institute. Mukadde wange tuyinza gaana kubebaza mirimu gye mukolera umma. Saba Allah jalla jalaalu Allah abasiima ate Allah abongere obulungi. Amina ya Rabbi. Emboozi gye twalina omulundi guli yaleese ebibuuzo bingi mu bantu. Abantu bagamba nti Seeko tukomezaawo ddi omuwalimu oli? Alhamdulillah. Atumalireyo ebikwata ku nabbi. Emboozi wagitambula bulungi abantu basiima. Alhamdulillah. Era nsaba Allah jalla jalaalu Allah akwongere irimu ate Allah subhanahu wa ta'ala akutukuumire. Amina. Sheikh twali naawe nga tutunulira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga tumutambuza okuvira ddala mu kuzaalibwa twatunulira bajjajjaabe ne tutunulira bakadde be. Otwaviira wano Sheikh twali ku mwaka Nabbi sallallahu alaihi wasallam yazaalibwa amul fil. Oyina bye wali otutegeeza ku mwaka ogwo. Sheikh nja kusaba biidhnillahi ta'ala awo wennyini obutandikira olunaku luno olwaleero ate tubeere nga tutambula insha Allah. Barakallahu fikum. Nja kwongera okwebaza akakisa kano Allah tabaraka wa taala akusiime mukadde wange. Allahumma amin ya rabbal alamin. Naam, omulundi gwe twasembayo okwogera twayogera nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yazaalibwa omwaka oguyitibwa amul fil, omwaka ogw'enjovu. Era ne tunnyonnyola lwaki gwayitibwa ogw'enjovu ng'ensonga yali nti kabaka w'e Habasha ayitibwa Abraha yasindika ejje n'ekigendererwa ekyokusaanyawo Kaaba, ekyo Allah tabaraka wa taala kye yafuula ng'enkwezo za bubuze era tezaavaamu kalungi konna, obula Allah tabaraka wa taala n'akifuula ekyokuyiga eri Abakuraishi abo kye balitunuulira mu myaka egijja mu maaso. Kyovola nti Allah bwe yali abajjukiza yabaga nti alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil, temulaba Abakuraishi mmwe ngeri ki omulezi wo Allah tabaraka wa taala gye yakolamu bannannyini njovu bafunemu ekyokwebuulirira bakkirize Allah tabaraka wa taala. Ejje lyasindika eri obunyonyi eryasaanyaawo ejje eryo Abakuraishi lye baali nga balemereddwa okubeera nti babaako kye balikolako. Ogwo nno gwe mwaka Nabbi sallallahu alaihi wasallama Nabbi waffe gwe yazaalibwamu. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'azaalibwa nga musharrafa muazzaza wa kitiibwa ekyenjawulo olw'okuzaalibwa mu mwaka ogwo ogwalimu obuwanguzi obunene bwe butyo. Sallallahu alaihi wasallam. Naam Sheikh. Naam. Mukadde wange omubaka sallallahu alaihi wasallam azaaliddwa mu mwaka ogwo amul fil. Biki ebyaddirira? Biki ebyaliwaawo? Insha Allah nga tetunnalaba biki ebyaddirira, tulina okulaba Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama ye yaani, kuba twamwogerako nti ye Muhammad mutabani wa Abdallah. Nsonga nkulu. Obuvo n'obuddo abaffe bwaba Muhammad mutabani wa Abdallah bikomaawo. Nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'Abawalabu bwe baali yayina olulyo ng'era omuntu yenna si Bawalabu bokka
buli muntu alina olulyo wano mu centro abaganda tulina nti tambula ng'omuganda kati oyagala kutambuza mubaka ono ng'omukuraishi oyagala mutambuza nga bw'olaba nti olina olulyo olumanyi oba tolumanyi ne nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina olulyo kubanga abakubanga tamanyikiddwa abasajja balabu tebandimukkiriza bandigambye gwani oyogera ngaani ate bo yali nsonga nkulu eyo yali nsonga nkulu mu bo nti gwe sebatukowoola ova wagwani olaba abamukkiriza bokka bagambanga nti naffe tumukkirize wattabaahu al ardhalun nga abamukkiriza bawansi naffe tubeeremu abo abamukkiriza fe ab'ekitiibwa kitegeeza nabbi sallallahu alaihi wasallam yali wakitiibwa nabbi teyali musajja anyoomebwa khalqan wa khulqan mu butonde bwe n'empisa ze abakubanga anyoomebwa abakuraishi bibandyekwasiza kubeera nti tebamukkiriza naye baabulwa ensonga yonna gye bawa era kyova olaba ensonga ze baawanga nga nafu kubanga yali talina kyekwaso kyonna kale n'olwekityo nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama ye muhammad lyerinnya lye eryo nno lyamutuumibwa jjajjaawe abdulmutalibi oluvannyuma lw'ennaku 7 ng'azaaliddwa n'amutuuma muhammad era n'amutayirira ng'ebyafaayo bwe bitugamba ekigeza bati bana babuuza nti yatayirirwa bajjeko akabuuza okuggyako ng'oli mulokola aga nti ndeetera ekigambo okuva mu qur'ani ey'ekitiibwa tusaba allah akkirize ng'owakana buwakanyi ne nabbi saa sallam yatugaa nti 5 min alfitra 5 bya bubumbwa nga mwe muli okutayirirwa tayinza kubeera ekyo nga ye takiri nabbi sallallahu alaihi wasallama ye muhammad nga lyamutuumibwa jjajjaawe abdulmutalibi nga allah bwe yamutuuma erinnya ahmad eryo eryayogerwako isa alaihi ssalam omubashira birasuli min baadi ismuhu ahmad yaati min baadi ismuhu ahmad ndi musanyusa nga mbasanyusa n'omubaka agenda okujja oluvannyuma lwange ng'erinnya lye ahmad eryo lyava mu ggulu kati n'atuumwa muhammad nga lyali linnya nga terimanyikiddwa mu basajja abawalabu basajja abakuraishi ndowooza bw'olaba ebyafaayo tolabayo olubereberye lwa nabbi muntu ng'ayitibwa muhammad muhammad litegeeza oyo atendereza ennyo omutendereza wa mungu allah yawajjajjawo ilhamu nti omusajja ono tagenda kuba wa bulijjo agenda kubeera mutendereza wa mungu nnyo tabaraka wa taala namutuma muhammad oyo ye bin abdallah taata we ye abdallah nga bwe twamulabako abdallah nga abdulmutalib yali musaale mu kubeera nti amuyamba okubeera ng'awasa amina maama wa nabbi sallallahu alaihi kati nze ssebo nasalawo neŋŋamba kati ensonga z'abaana bonna abanga ab'obulenzi okugamba nti baleeta mwana wa buwala nina okwetuukira neetegereza ndabe baleeta ki saba allah akwanguyize allahumma amin ya rabbal abaana babeere bangu gy'oli nga naawe oli mwangu gye bali ya rabbi allahumma amin ya rabbal alamin kubanga ebiseera biri eri koonako akatini ennyo ebiseera biri ebyayita ebyemabega nga sheekha agenda okubeera ng'awoowesa abuuza nti omuwala yasiimye nti omuwala gwe bagenda okuwasa essaawa eno yasiimye omwami agenda okumuwasa naye ebintu byakyuka kati babuuza gwe taata wasiimye kuba omuwala yaba yaleese omwana yaleeta taata gwosiima luli taata ye yaleetanga omwana n'asiima tusaba allah atuzeyo ku bubumbwa kati ate ekyennaku nti kiseera kituukanga ne taata wadde tasiimye ensonga zitambula ensonga zirina okugenda maaso obubuze tusaba allah atulungame sheekh naam kati bwe kityo nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama mutabani wa abdallah nga abdallah mutabani wa abdulmutalibi gwe twogerako jjajja wa nabbi sallallahu alaihi wasallam naye kyolina okumanyamu jjajja wa nabbi sallallahu alaihi wasallam oyo erinnya lye ettuufu si ya abdulmutalibi eyo tukiyinza ogiyita erinnya epaatiika oba nickname naye erinnya lye lye bamutuma nga bamuzaala ye sheiba ng'ate naye balimutuma bwe baali bamuzaala yayina akavi wano kati ne bagaa nti omwana ono azaaliddwa n'akavi oluvi ne bamutuma sheiba kuba envi bazita sheibu naam sheikh
kati kyewandimbuuzizaamu lwaki bamutuma Abdulmutalibi tawe mbadde nzijanga nze nno ebbanga lino lyonna naam nze mbadde mmanyi nti erinnya lye naam era nga omubuuza nti erinnya lya jjajja wa nabbi nze ga nti Abdulmutalibi Abdulmutalibi nga sibirowoozangako nti waliyo erinnya eddala lyo lyawamba n'okusinga erinnya lye Sheiba. Abdulmutalibi naam yazaalibwa Madiina, si Makka. yazaalibwa Madiina. Allahu akbar. taata we ye Hashim. taata we Hashim yali musuubuzi ng'era Abakuraishi bwe tubalaba rihilata shitaa'i was-sayf. Sheikh Sudaisi yakikuonako wano naga nti akasaayi kagoberera baali basuubuzi. baali basuubuzi. kati mu kusuubula bwe yagenda naye mu lugendo lwe mu kusuubula yawasayo omukyala e Madiina era n'azaala omwana. omwana oyo ne bamutuma Sheiba. wabula nti Abdulmutalibi teyayogera oba omwana teyamanyikwa nti e Madiina bazaddeyo ng'abo ennaku zino ab'ennaku zo bayitiridde nti e Madiina bazaddeyo omwana. ab'ennaku zo Sheikh tubamanyira ku lumbe bagenda okuleeta olunyiri lw'abaana aga nti abo bonna babadde baseeka mu kiibi. kati okwawukanako n'ab'ennaku zino bali baawasanga mu mpasa entuufu newankubadde nga yali si yemu neene ya Nabbi sallallahu gye yatuwa naye yali mpasa ntuufu teyali kawundo kakubye eddirisa abaawono kakubye eddirisa kati. kati bwe yawasa n'azaala omwana ayitibwa Sheiba n'afa nga Sheiba tayogeddwa. naye waaliwo abaali bamanyi nti e Madiina eyo tebabulamu taata waffe yazaalayo omwana tebabula era bagambanga nti oba oyagala okumanya ensonga za Sekamuza gwe tula ne mu kiibi. Naam Sheikh. kati mu mbeera eyo Abdulmutalibi yalina taata we omuto ayitibwa Mutwalibi, si Abdulmutalibi wabula Mutwalibi mutabani wa Hashim nga ye Mutwalibi. kati Mutwalibi yagenda e Madiina anone omusaayi gwabwe era n'aleeta omusaayi gwabwe ng'akaana kakyali kato. kati akaana ako bwe baakalaba ka Sheiba ne balowooza nti Mutwalibi aguze omuddu. ebiseera baali bakyagula abaddu. omuddu mu Luwarabu ayitibwa Abdu. kati ne bamuyita Abdu lil Mutwalibi oba li Mutwalibi, omuddu wa Mutwalibi. awo wajja erinnya ffe tetumanyire tubadde tumanyire erinnya lye erya n'ayitibwa Abdulmutwalibi, omuddu wa Mutwalibi. abatulaba era abatubuuliza ku lutimbe gagadde labbaika ndooza mulaba ebyo nno byonna kumanya sekagenda mu maaso. naam kati Abdulmutwalibi oyo ye jjajja wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam asookerwako Abdulmutwalibi naye ng'erinnya lye ye Sheiba. naam Sheikh. Abdulmutalibi nno oyo yali wa kitiibwa nnyo, twamukoonako oluli emabega nti yasima oluzzi lwa Zamzam era yali mukulembeze mu Bakuraishi era yaweebwanga nnyo ekitiibwa. era tujjukira nti omwaka ogw'enjovu ye yanona eŋŋamiya ze, yali omukulembeze w'Abakuraishi eyagamba nti ana rabbul ibiri, nze nannyini ŋŋamiya walbaiti rabbu yahmihi, nti ne Kaaba yeyina omulezi wayo ajja gikuuma mumpe byange. nolaba nti abasajja bano baalimu okutegeera Allah, baalimu nnyo. era bwe weetegerezanga ensonga gye baawanga lwaki tebasinza Mungu, baagambanga ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, tetusinza masanamu gano wabula ensonga eri egi gatusembeze wa Mungu. Mungu tumumanyi. towulira nti mutabani ye Abdallah kitegeeza muddu wa Allah. baali bamanyi Mungu, baali bamumanyi naye nga beeterawo intermediaries bagamba nti Katonda wa kitiibwa nnyo, tetumutuukako butereevu. bakugamba nti genda oyogere n'omukulembeze nti nze njagala kwogera na permanent secretary, ate namasanamu naye kimanyiri Sheikh Mukiibi obulwadde bukyatulimu nti bukyaliwo ne kaseera kano. oli alabira ddala ng'okwogera ne Allah we alabanga kizito, naga nti sijja kulumba Mungu direct ne bwenfaanana n'ebikolwa byange kaŋŋendeke wa Ssekagundi antuusiza ensonga zange wa Allah. obubuyabuya obwo bukyatulimu. olumu nno ng'agenze wa Sheikh omutuufu
olumu ng'agenze awaseeka atali muki mutuufu. Naye mu byonna Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatwewaza nnyo okuyita mu bantu. Era yaga nti abantu 7,000 bagenda kuyingira ejjana nga tebasoose kubalibwa wala azab. Bwabwe yagamba alladhina la yastarquuna, abatagenda kusaba ki, batasaba lukuya nsabira nga nawe osobola okwesabira. Seeka bw'oba ekituufu kiri nti bw'oba oyagala seeka abeeko engeri gy'akuyamba, mugamba akusabireko nga nawe bwe weesabira, so si kubeera nti gwe omumwa gwo oguzinzeeko yakole ki. Ekitegeeza tukkirizibwa okusaba abantu bano batusabireko, abantu betulaba tewali mutawaana kibalongoofu ga nti sheekhe nteekaako bw'olaba nti omusajja mu butuufu oyo eddwa ye yandiyanukula okusinziira yandibanga mukwano gwa Allah okusinziira ku mbeera musabe akusabireko. Musajja yakava Makka, mugambe nsabiraako edduwa, era kirungi nnyo okubeera ng'omugamba nja kunoonya seekaamuza. Naam. Nja kumanya muzo oyo mwagala nnyo, abantu bajja kwebuuza naye ng'ayogera nnyo kwamuza. Oyo no ye director wa Labbaika travel abatwala abantu mu hijja ne umra. Tusaba Allah naye amutukumbire. Musajja tatuyisizza bubi nnyo. Sebo nange. Naawe oli mu Labbaika. Labbaika nga mutuzinzeeko nnyo. Era nze omu kubatembeeta abantu okubalaga ekituufu mu mikolo gya. Oli director gw'oli mu bashuyuukhu ba Labbaika. Bw'ekituufu kiri. Tulina omuntu omutuufu. Tulina omuntu omutuufu. Sheegenda mu maaso mukadde wange sebo. Kati tubadde twogera ne tugamba nti mu kugezaako kuwabula abantu nti saba omuntu akole ki, akusabireko nga bwe weesabira. Wabula buli lwova mu kwesabira gwe kitegeeza nti toyina buthiqa, bukakafu nti gwe Allah akola ki, akuwulira, nti awulira oli n'akuwulira. Ekivaamu kwe kubeera nti tawhidi ono oba okwawula okusenvula ebitendo bya Allah nojja n'obituusa ku kitonde noddukira eno nti ono seeka nze gwe mpitamu ne ntuuka ewa Mungu. N'olwekyo ekituufu kuyita mu Allah direct. Agamba nti fa inni qaribu, ndi kumpi. Beera ng'omukoowoola. Lwaki oyita mu kirala? Naam. Kati bw'atyo Abdul Mutalibi jjajja wa Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yali. Oyo jjajja asooka. Ye jjajja asooka. Naam. Ne jjajja wa Nabbi yalina taata we. Omukonyeeko wano. Bwe jjajja owokubiri. Hashim ono yagenda n'awase Madiina. Yagenda n'awase Madiina. Hashim. Oyo nno Hashim naye siri erinnya lye lyennyini. Allahu akbar. Erinnya lya Hashim sigenda kukuta kuva wano paka byotandise okukoonako byenneetaagira dda ate kakasa n'abatulaba nabo bennyini bebeetaaga. Allah atusaasire ya Rabbi. Erinnya lya Hashim ettuufu ye Amuru, lyerinnya lye ettuufu Amuru. Naye erinnya lya Hashim limutuumibwa litya? Liva mu kigambo al-Hashim kaana yahshumu al-khubza, yalinga ayanjuluzanga omugaati, emigaati gy'Abawalabu ekiringa ekicyapati ng'akyanjuluza nassaamu ennyama ne bakita tharid, nassaamu ennyama, kikomando kyaffe ekyawano kiringa ekikomando, nassaamu ennyama n'aliisa bannamakka n'aliisa ne bahaaji, kubanga balina omulimu gwe baasikiranga baguyita siqaya wa rifada, okuliisa n'okunywesa bahaaji. Nti omuntu yenna agenze e Makka aliisibwa anywesebwa siqaya. Masha Allah. Kati omulimu ogwo yagussaamu obukodyo obw'amaanyi ng'akwatanga omugaati nassaamu ennyama n'awaba. Naye kimanyi n'okutuusa olwaleero luno nali ne seekaamuzi oyo manyi nti wakava mu umura. Naye nakimubuuzaako ne mugamba nti abaddu bano capati zino bagabanga be, okimanyi nti omulimu ogwo gukyalimu mu Madiina ne Makka? Omulimu gye guli newankubadde ng'olw'obungi bw'abantu guyinza obutakola ki, obutatuuka ng'omusajja atugamba okozi baziyitanga palate, kozi palate, ng'omusajja gati free. Ekituufu kiri nti tosobola kufiira Makka njala, tosobola kufiira Madiina njala, nti yafudde enjala. Newankubadde ng'oyinza okubaako gwe omutindo gw'okola ki, nga toyagala kwanjuliriza mugaati kuteekamu nnyama. Naye nga bw'oba oyagala kwanjuliriza mugaati kuteekamu nnyama, kyo osobola okubeera nga Allah. Kyobalaba nti ebifo birimu baraka. Abasiraamu be Uganda naffe tukoppe enkola eyo Sheikh. Kati lamma kaana yahshumu hadha alkhubza, we yali nga ayanjuluza omugaati ogwo
ne bamutumira ddala Hashim, omwanjuluzi w'emigaati. Hashim. Era omulimu gwe paka essaawa eno weeguli. Kyova olabanga kabaka yenna ow'e Saudi Arabia bamuyita khadimul haramaini sharifaini. Khadimu mu Luganda, mu Luzungu yakola service, mu Luganda ye muki omuyambi. Tuyita abugiriza ensonga za gundi, omutesitesi wa Makka ne Madina, hosito wa waggulu ku bagenyi bonna abajja mu Makka ne Madina. Era kugamba bali bonna batera bayita abagenyi ba kabaka, Masha Allah, kubanga bagenyi be yalina bakolako. Huwa alladhi yakhdumuhum, yabakhadama, yabawa service yonna gye beetaaga. Kati omulimu ogwo gwa famire ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Jjajjawe Hashim, jjajjawe owokubiri gwe yakolanga. Masha Allah. Naam Sheikh. Naam. Ne Hashim yalina taatawe. Taatawe nga yani Abdu Manafi. Abdul Manafi. Naam Sheikh. Abdu Manafi ng'era bwe nkugambye nti Abdullah Abdul Mutalibi ye Sheiba, tulaba Hashim, Hashim ate ye Amuru, ni Abdu Manafi ye Mugira. Naam. Mugira lyerinnya ly'ettuufu. Kati ajja atya okuyitibwa nga bw'obadde otuwa wali seeka. Bannabyafaayo bagamba nti maama we maama we nga womanyi nti Abakuraishi abo Abawarabu basinzanga amasanamu. Maama we yajjajjattanga nnyo essanamu eriyitibwa Manata. Kwegamba erinnya Manafi lyava mu Manata ne balikyusa ne baga nti Manafi. Gani Abdu Manafi omuddu w'essanamu eryani Manata. Kuba Abawarabu Abakuraishi balinanga amasanamu asatu baagawanga ekitiibwa. Laata ne Uzza ne Manata. Nga Allah bwe yagogerako mu Qur'ani ng'agamba ago mannya mwe mwageteerawo, mwe mwagagatuuma. In hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum. Ago nno mannya mwe mwageteerawo. Yagamba afaraitum Laata wal Uzza wa Manata salisata al ukhra. Kati Manata lye lyavaamu ne balituma Manafi, Abdul Manafi, naye nga original yali Abdu Manata. Katono nnyo nga tetunneeyongerayo. Naam. Tetwandinyiizenga nga batuyita emirimu gyaffe. Naam. Naddala nga tuzze wali ku Hashim. Omuntu yandyenyumiriza mu kuyitibwa omulimu gwe. Wabanga agwagala era nga agufaanana era nga gwakola. Tebalibaddemu buzibu bwonna kuyitibwa mu kintu. Era kyova olaba Allah yatugamba nti wala tanabazu bil alqabi, temwetuumanga amannya amapaatiike. Wabula erinnya epaatiike bw'obeera nga gwe tolirinaako mutawaana bali kuyita nti Haddad omuweesi w'ebyuma tekiina muki? Tekiina mutawaana. Naddala bwe libeera nga likwongerayo okubeera nti osituka. Abamu banyiigira ddala. Ayinza okunyiiga munnaye ng'erinnya ekitegeza bw'anyiiga tetumuyita. Tokkirizibwa wadde okulimuyita. Masha Allah, kikulu wallahi. Naye bw'abanga talirinaako mutawaana obanga lye bamumanyirako, gani min babil faida tuyinza okukakoonako. Ayinza okuba omusajja ali awo mulema, nti omusajja oli omulema olw'enso oba muzibe, tekiba na mutawaana, naye ng'alina erinnya lye. Kasata tukireeta mu mbeera ya kukakkanya. Kunyoma. Wallahi ennaku zino tulina ebintu Sheikh. Olyagala nja kumuyizaayo erinnya erinaamukakkanya. Tekikkiriza. Sheikh genda maaso mukadde wange ssebo. Tubadde ku jjajja oyo aba wa kusatu. Abdul Manafi. Naam. Kati Abdul Manafi naye era alina taata we ye Quswayi. Naam. Quswayi erinnya lye ettuufu ye Zaid. Lye lyali erinnya lye Zaid. Naam. Naye kati Quswayi ono maama we yamutwala, alina gye yamutwala n'abeera nga tawangaala n'abakika ky'Abakuraishi, ng'abeera wala Shami. Kati Quswayi kiva mu kigambo Aqswa ewala. Kati weewala Quswayi naye yamala n'akomawo. Ate yali w'amaanyi nnyo kubanga omulimu ogwo ogw'okubeera nti Abakuraishi banywesa bahaji n'okubaliisa, Quswayi ye yagutandika. Bano bajja bagusikira busikizi. Bajja bagusikira. Quswayi ye yalwana okubeera nti Abakuraishi babeera mu kibuga Makka batebenkeramu.
kigeze yabafuula ab'amaanyi ye yabafuula ab'amaanyi n'ayitibwa Kuswayi olw'ekyo naye ng'erinnya ly'ettuufu Mughira ye Zaid oli abadde Mughira Abdul Manaf yabadde Mughira yagenda mbikwata mpola mpola inshallah ono ye Zaid naam Zaid ayina jjajjaawe oba jjajja omunene naam jjajja omunene Kilabu bin Kilabu mutabani wa Kilabu naam nga bwe tuzze tulaba nti amannya bano bamuzeeyi b'amawuledi bamanyi okugasomaawo mu mawuledi yaabwe aseka ennaku zino batukoledde omulimu munene tikati baba mu gasoma obusomi ennaku zino batunnyonnyola era wembeera ku ssimu awo ng'olaba ku vidiyo omusajja atema ensonga tokaa nti abasajja bano nga ate balina irimu saba Allah jalla jalaaluhu nno nabadde ne Sheikh Rugoloobi oyo nga alina ekigambo kyabadde ayogera n'agamba nti amazaalibwa g'omuntu gakuzibwa muntu oyo naye omuntu oyo waavaawo tetuddamu okukuza mazaalibwa ge wabula omuntu oyo tusobola okumujjukira nebimukwatako kati nga we tuli wano kati nga wetutambuza omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ng'omukuraishi kino kyetukola tekirina buzibu bwonna tekiyina labudda tulina okumanya ebyafaayo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam tegeza emisomo gino gyongere okwatiikirira bategeere omubaka waabwe ku bantu ng'oggyeko gino emisomo n'abasoma ensoma ey'omu kibiina n'osanga essomero nga lyo terisomesa byafaayo bya nabbi libaako ekikyamu siribasi olina okubeerako gundi ebyafaayo bya nabbi taarikhi alina okubeerako okuva siira kitegeeza okuva nga tannazaalibwa okutuusa nga afudde ye siira biography wa nabbi sallallahu etegeeza omwana alina okuva mu ssomero ng'ebintu bina basics azirina z'omubaka we onoolumirira otya obusiraamu nga tomanyi nabbi waabwe abatulaba era abatuwulirize kye tubagamba nti ebintu bino tuteekeddwa bimanya omuntu obusiraamu busobole omuyingira ng'amanyi n'ensibuko ya nabbi we sallallahu alaihi wasallam bajjukiza tulekemamu ensimbi bakadde baffe abalabbaika travel Veritas Ventures Hulk Media abaana mubatwale ku Ainu Shams basome ono nno ayogera naffe tubagambye nti gyawangaalira gyasomesa ebigambo ebimuvaamu obiwule tewandyagadde mwana wo bigambo ebyo kubifuna abaana mubatwale ku Ainu Shams babeere nga basoma sebo era ngambye nti ndi director of studies naye era ndi director ng'ekya of studies kikoze eki muli mu kintu kitegeeza nti nvunaanyizibwa butereevu abanayi mutuuse ku nsibuko y'ensonga abaagala baana okusoma eddiini nga sheekhe omuwulidde akoona ku nsonga zino mubatwale ku Ainu Shams mukadde wange obudde tutera kubeera na bufunda nga tusemberera okuggala episode y'olunaku luno olwaliro bannaye abatuwuliriza ensonga eno tugenda gitambuliza ddala twagala mutegeere omubaka wammwe sallallahu alaihi wasallam njagala mu bigambo ebitonotono oyongere otufundizaamu ku mubaka ono obuva n'obuddo nga bubadde obukoonako tusembere okuggalawo puroguramu eno inshaallah pozi kesikonyeeko nti jjajjawo nabbi saa sallam ono Kilabu ate naye era siri erinnya lye ndowooza Kilabu okiwulira kitegeeza embwa ennyingi embwa emu mu Lwarabu bagiyita kalbu ennyingi baziyita Kilabu yali musajja muyizzi ng'ayina embwa ennyingi zayigisa ne bazimutuuma Kilabu naye ng'erinnya ly'ettuufu ye Hakimu lyerinnya lye lyennyini ye Hakimu ne bamutuuma Kilabu bw'atyo bajjajja ba nabbi sallallahu alaihi wasallam abatandikirwako paka ku wookutaano beebo naye ng'olulyo terukoma ku waakutaano lutambulira ayina bajjajja be Murra Kaabu Luayi Galibu n'agendera ddala paka ku jjajja wayitibwa Adnan asibukamu Ismaila alayhi salam nga Ismaila alayhi salam ye mutabani wa Ibrahimu alayhi salam. Ibrahim yazaala abaana bameka babiri omu ye Ismaila omulala ye Ishaqa nawangaliye Palestine saba Allah sasire bakadde bafaame Palestine bigenda maaso bannaye Abasiraamu itize nnyo okusabira ku baganda baffe abo Allah jalla jalaaluhu era bwe mba nkonyeeko ku byafaayo katono Ishaqa yazaala Yaqub alayhi salam
Yakubu n'atuzaalira Yusufu. Yakubu yazaala Yusufu. Wabula Yakubu Allah yamuwa erinnya eryokubiri n'amutuma Isiraili. Ati ne Yusufu yalina baganda be 12 kati ne babayita abaana ba Isiraili, abaana ba Isiraili. Era nga ebike 12 nkikonye lwaki abaana ba Isiraili muvaamu bannabbi bangi. Nabbi sallallahu muganda w'abannabbi abo bonna. Ba Shuaib, ba Ayyub, ba Zulkifli, ba jajja be bamu. Isa alayhi salam bonna jajja ba Ibrahim alayhi salam. Isaka ye layini eyo, layini endala ne yevaamu ani Ismail. Nga Ismaila yajja ne maama we Hajara ne bawangalira mu kibuga Makka. Era ne muvaamu abawalabu abayitibwa al-Arabu al-Musta'araba. Abawalabu naye nga bayiste bakyotala bayingira buyingizi mu Luwalabu nti ebika by'Abayemeni ebyali bitambula ebyobusuubuzi bye byajja ne bigenda mu kibuga Makka ate ne bifumbiriganwa ne Ismaila alayhi salam n'avaamu ekika ky'Abawalabu abo. Naye nga Abawalabu basangibwawo kati n'avaamu ekika ky'Abawalabu abo abalangira Abakuraishi. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yali mu Kuraishi. Bwe tugenda ku maama we sallallahu alayhi wa sallam ye Amina. Amina yali binti Wahabi, muwala wa Wahabi. Naam. Wahabi bin Abdumanaf, ntabani wa Abdumanaf. Oli obono mulala. Ono mulala. Ono Abdumanaf mtabani wa Zuhura bin Zuhura, tabani wa Zuhura bin Kilab, tani wa Kilab. Kati ye Kilabu yomu. Kilabu yomu bafananya jajja. Abdallah ne Amina bafananya jajja. Nasabu Sharif olulyo lw'ekitiibwa lwe lumu lwonna lwa bwannabbi. Kyovola olulyo lwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam lwonna lubeera lutukuvu. Era Nabbi sallallahu alayhi wa sallam tusanye tumujje nnyo mu bigambo byaffe okumukubirako ebiki ebifaananyi. Tusanye tubeere nga si buli ddakiika gyeri omuntu nga yakifuula luyimba ti ate taata wa Nabbi teyali musiraamu, taata wa Nabbi teyali musiraamu. Bw'obeera nga oyina taatawo nga si musiraamu nga yafa, taatawo nga yafa, nga basiiba bamwogerako nti taata wa Nabbi si muki, taatawo si musiraamu, taatawo si musiraamu, osanyuka oba muli onakuwala. Kibeeramu n'okukkakkanya ekitiibwa. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam tetumunakuwaza nga mulamu oba nga mufu. Ate ensonga za taata we tuzireke, tuzikole ki? Kyekikulu. Tuzifawadhe, tuzireke. Oyinza okwogera nti teyali musiraamu n'akusooka mu jjana. Kati zo tuzikole ki? Tuzireke. Tuzeesonyiwe. Tuzirekere Mungu we subhanahu wa ta'ala. Bwetyo olulyo lwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yali mu Quraish, kika ky'Abakuraishi. Yani Abawalabu baalimu ebika ebyenjawulo. Waliwo ba Banu Ausi, ba Khaziraji, ba Juruhumu, baani omono ne Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yali mu Quraishi. Nga n'Abakuraishi balinamu famire ezaki ez'enjawulo. Nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu famire yali ava mu Banu Hashim, abaana famire ya Hashim. Jajja ono gwe tulabye. Ojja kusangayo ba Banu Umayya, famire ya Umayya. Ojja kusangayo ba Banu Makhzum, ba Banu Taym ne famire zeki. Naye nga era bonna basigala Bakuraishi. Bonna Bakuraishi. Masha Allah. Mukadde wange Sheikh Mukiibi njagala okwebaza. Nti amazima gali nti ebintu nga bino twabijja mu media. Naye nga ate abantu bateekeddwa bimanya. Kubanga bino bye bizimba eddiini y'omuntu. Era nsaba Allah jalla jalaaluhu Allah atusaasire atukumire ekyengera kino kyatuwadde ekya Labbaika Islam Media. Twongere okuttaanya ensonga zino eziyamba omuntu ono okwongera okutegeera eddiini ye. Zimuseseetule ng'omusiraamu okutegeera obusiraamu bwe asobole obbulumirirwa n'okubwagala. Bino bye tuwulira bino ate gundi yakkakanyiza gundi yavumye gundi tetubyetaaga. Abantu beetaaga kumanya kutegeera ddiini yaabwe basobole okugikola wakati mu mukwano. Sheikh Ssebo obudde naye saba Allah jalla jalaaluhu nga mwegayirira akutukuumire. Amina ya Rabbi. Tusigale okubeera nga ate naffe tukuzza wano emirundi n'emirundi kubanga gwe ogenda okutambuliza omubaka sallallahu alayhi wa sallam mutegeera. Mashallah leka tuyogere kyate nina kyenzzaako ekirala. Ababadde batulaba ku lutimbe gaggadde Labbaika Media oyo abadde Sheikh Mukiibi Ali, tubeebaza abatambula naffe mu lugendo lwe tulimu olw'okuba nga tumanyisa abantu eddiini, naffe bennyini
okwongera okumanya eddiini yaffe. Nkakasiza ddala nti byoyize bingi mu kanyomero kano ketubaddemu ak'okutunuulira omubaka sallallahu alaihi wasallama ng'omusajja omukuraishi okumutambuza ddala okutuuka ku jjajjaawo owokutaano ayitibwa Kilaabu. Mukadde waffe Shehe Mukiibi, njagala mu bigambo 3 osiibule abatulaba ku lutimbe gaggadde, obasibirire ekigambo 2 insha Allahu taala. Abatulaba neyanziza nnyo akakisa kana akompadde gwandaba okubeera nti owuliriza ebintu bino, nkukubiriza okubeera ne ikhlas, okubeera nga buli kyokola okikola ku lwa Allah tabaraka wa taala, kuba n'okuwuliriza kuno bw'oba owuliriza ku lwa Allah ojja kufunamu empeera, ate by'owuliriza ojja kusigala nga bikugasa. Bw'owuliriza nga weesanze owuliriza oyinza obutafunamu ng'eyandifunye ng'okikoze ku lwa Allah tabaraka wa taala. Nkulamira okutya Allah era kwagaliza birungi byereere. Wassalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Tubadde tuteekamu ensimbi nga tubategeeza baganda baffe aba Labbaika Travel mugende batambule nammwe babatambuze mu lugendo lwa hijja oba umra. Nkakasiza ddala nti packages zaabwe zitegeereka era nnungi. Mugende ku NASA baganda baffe aba Halk Media Uganda Limited, abo ngono be bali printing, bakugu mu printing. Tula nnyo bagamba nti bamazima ate beesigwa. Printing waka yenna outdoor ne indoor branding genda mu Halk Media. Namba zaabwe ojja kuba oziraba wansi awo nga zitambula ku lutimbe gaggadde. Tukujjukiza baganda baffe aba Veritas Ventures, abo nno bajja kukolera ku nsonga zo zonna, visa, passport, nsonga zonna ezikwatagana n'ebiwandiiko ebikutambuza okuva mu kifo ekimu okudda mu kirala, kwatagana ne baganda baffe aba Veritas Ventures. Mukadde waffe gwe tubadde naye avudde ku ssomero eriyitibwa Ainu Shams. Bw'ayagala omwana we asome eddiini, mwana wo akulenga eddiini yagitegeera, genda mu bakadde baffe abo beere ng'obawa bakusomeseza omwana wo. Tubeeyanziza nnyo, mwebale tulaba na kutuwuliriza. Tulindirire episodes eziddako zijja. Subscribinga, jukira noonya kigambo kimu Labbaika Islam Media ku YouTube, TikTok, beera nga otwegattako otambulire wamu n'okumanya. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khair. Nsigadde mukadde wammwe Imam Bilal Uthman Kitimbo Mmenya, Imam Chamtawaz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.